waliwo enkulaakulana ezze era njagala okwebaza kampuni ya Airtel eyasa enkulungo eri mu nnyendo ng'oyimirira ekibuga. Ssebo w'ekitiibwa era twebaza nnyo Pookino olw'okujjumbira enteekateeka eya bulungibwansi mu kibuga Masaka. Kituyambye nnyo okuyonja ekibuga nga tukolaganira wamu n'enteekateeka ya bulungibwansi nga bwerandikiddwa. Era mu nteekateeka eyo twegattirwako n'ekitongole ekirala ekya Centenary Bank ne MTN Uganda. Tukola nabo batuwagidde. Mugereko emisolo egisobozesa ekibuga okufuna ssente naye ate nabo basigale nga batambula bulungi emirimu gyabwe. Mwe mutuuse obuweereza naye nabo bakole okusobola okweyimirizaawo. Era kitusanyusa okuwulira nti emberebezi mu kibuga tetuzuulira nnyo. Waliwo ebibuga ebibaawo nga abantu abakulembeze babeera mu kusigagana bitogi, naye ndowooza Masaka tetukiwulidde nnyo, tubayozaayoza ku lwekyo. Mulina ensonga endala gye muggyeeyo, and I thank the town clerk for this. His Majesty the Kabaka directs us and mandates us, his chiefs and his officials to work together with the central government to deliver services to his people. He considers all people the same. He does not he does not discriminate people on the basis of religion or creed or race or all the people in Buganda. Kabaka considers them as his subjects and serves them equally. And I was gratified to hear that you the technical people, the government officials, work closely with the elected leaders as well as the Kabaka's chiefs in the area. Olwekyo tubebaza nnyo olwekyo nti mutambulira wamu kuba abantu Kabaka baayagala kutuusaako obuweereza bantu be bamu. Katikkiro byantumye okutuusa obubaka buno, ensonga y'obwerufu agyogerako nnyo. Y'emu ku nnyingo bwa buli omu ku mitendera gy'aweerereza, era ng'abasaba kino kirabikire mu ofiisi ze muweererezanga nakibuga gye muli e Masaka eyo. Twewane okusikangana ebitogi olw'okuba ayagala okukusa obutali bwerufu bwe buleeta oluusi ebitalo ennyingi. N'olwekyo eyo nsonga nkulu, era wano esoosowazibwa nnyo era ekkaatirizibwa nnyo mu bukulembeze enswaka. Era kulwa Katikkiro nnyongera okubasaba okwenyigira mu nteekateeka z'Obwakabaka ez'enjawulo ezisitula eggwanga lyaffe. Enteekateeka nnyingi endala ziri mu byenjigiriza, Kabaka asimba nnyo essira mu byenjigiriza, ebyobulamu nga bwemukimanyi ye Munyenyi oba ambassador w'ekitongole ky'amawanga amagatte, World Health Organization, ambassador on health, particularly on AIDS. Enteekateeka nnyingi ezibeera wano twongera okubakubiriza muzeenyigiremu. Era njagala okubabbirako nti olw'okuba eddoboozi lya Ssaabasajja Kabaka liwulikika nnyo, Ssaabasajja brand y'amaanyi, nammwe ng'abakulembeze, abakulembeze abalonde, abaami n'abalala, bwe mutambulira mu nteekateeka ze ne mukozesa eddoboozi lye, emirimu egyammwe gijja bbanguyira mu kukunga abantu era n'okutuusa obuweereza eri abantu. Tusaba enteekateeka zonna n'ezaffe muziyingize mu mbalirira yammwe. Era abaami bano betukulembera tutera okubakubiriza nti mulabe nga ne mu gavumenti ez'ebitundu bino bwe ziba zikola embaliriro oba bajeti zaabwe n'enteekateeka z'Obwakabaka ziyingizibwamu.
kuba nteekateeka nnungamu n'abantu bazisiima zikwata ku buli omu. Okukola abantu bye babasuubiramu, mutera bwe muba kusaba obululu okubasuubiza bingi, nsuubira nti mubinywererako era bwe muba temubigusizza mufeeyo okulaba bye musuubiza abantu nga munyoonya obululu era ddala mubikola. N'abantu bajja kusigala nga batambula nammwe nga babeesiga. Ssaabasajja Kabaka ensonga y'obwegasi agyogerako era olwataabadde ebisana tubadde n'abeegasi siza kuvaamu nga sikoonye ku nsonga y'obwegasi. Ssaabasajja yagyogerako ng'aggulawo olukiiko lwa Buganda sikyajjudde olwa 2006 n'agamba koza obwegasi bwali bw'amaanyi. Olwekyo mwenga abakulembeze b'abantu mwongere okubafubisa. Kituwa essanyu nti bwe tuwulira kowesa n'ebibiina by'obwegasi ebirala tulina suubiriza obwongo bwa Kabaka ku ludda olw'e Masaka tuwulira nti mukola bulungi era mwongere okukubiriza abantu baffe okulaba nti beenyigira mu bwegasi abantu be bateresezza ne zisobola okubayamba. Kyebadde kya mukisa munene nti mwab'e Masaka abaleeta olwalo tutera kubeera mu luggya, naye ab'e Masaka muli mu cabinet room. Ekifo Katikkiro w'atuula ne baminisita ne batuula wano kuteekera kisaanidde kuba Masaka muli bantu ate nga muli ekitundu kya Buganda nti bwe mudda ku mutikko ekibuga Masaka bwe mu masaza amalala kuba ssaza lya kulabirako nnyo okulaba ntaze nnyo olw'okukiika mu nkola ya Luwalo buwangwa. Mwami okulu tuyinza omutegeeza nti Oluwalo is a voluntary and traditional activity. The subjects traditionally have a duty to support and look after their king, and nobody is compelled, actually the constitution and the law, to come and support the activities of the kingdom. And we thank you so much. We encourage you to keep observing this norm. Nyabo Meya, ensonga eno y'ennono ng'omukulembeze yongera kujagalisa abantu baffe ate tujagalise n'abaana abato. Tusuubira nti lwe mulidda mulitulaga nti n'abaana bagitegeera, kuba bwe tuba tukola enteekateeka eza leero twagala n'okuteekerateekera emirembe egiriddawo tusomesa abaana abato enkola yaffe eno erabirira Namulondo. Tubeebaza ensimbi zo ze muleeta ze zitusobozesa okuyimirira mu maaso gammwe nga tulabika bulungi, ng'ate tulina ebikozesebwa, nga tulina empapula, nga tulina amafuta, nga tusobola okuddukanya enteekateeka ennungi Ssaabasajja zaateekerateekera Obuganda. Era buli lwe mukiika embuga mulaba n'engeri ensonga gye zitambulamu, era nsaba babalambuzeeko kifo nga bwe kifaanana. Mulimu abazze wano mulundi ogusooka balabe wabwe tusinziira okukola emirimu gya Ssaabasajja. Emirimu emirala ne bajja wano okuwagira Kabaka nga baagala nga tebawankawampa. Mwebale nnyo, mwebalize ddala. Accountability tebagiyita entebya. Obwakabaka buwa entebya eri abantu. Ensimbi zo nga bwe zijja kuleeta wano omugatte gw'Oluwalo guweredde ddala obukadde 16,760. Mwebale nnyo okuwagira Kabaka. Ssaabasajja Kabaka awangaale, ate era tumwebaza nti yabagabudde kuba mu nkola ya Ssaabasajja Kabaka Ssaabasajja abagabudde. Kati Meya yayambidde miliyoni 10 naye waliwo ekifukeezi endala ezigudde tebano za mitwalo 26. Zokazobera miliyoni 10 mu mitwalo 26. Emiliyoni 6 n'ekitundu ebyasoose mu kitundu ekisooka zote tumalirizibwa. Tusaba okkirize abantu bano bakwase certificate zaabwe. Digital News Uganda. Ate ebbaluwa zisiima Masaka City Obulange
abakulembeze b'ekibuga Masaka bakiise embuga leero. ate naziri ezivaamu miliyoni 26 olw'okuva bano bajja eno nga twagala Mukama otugunduguleke mikisa gy'olera baffe omukumenga twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikumenga. ekitiibwa bayiko nakumusana ebifaananyi ebinaabeera wali genda okubagerera nti mufune kino na kino yaba atereeza ebifaananyi ebyo nga tuseremesa wataano era tolwisa ne Katikkiro News Uganda, Sekajjale wano Bulange Mengo. Wow, Wow. News Uganda tubadde n'abakibuga kya Masaka bakiisibwa n'embuga leero okuleeta luwalo waabwe. Ssaabasajja Kabaka yatuwa eddwaliro kati liri mu kuzimbibwa wali emukungu okugombola ya mukiise ligenda mu maaso erigenda okutuusaako empeerezi. Ssente zikola ebyo ze zino nga ze tuleese olwaleero neziva mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka bonna okwetolola eggwanga. So kitegeeza nti bwe tujja wano okuwa tuba tuleese ekitono kye tulina naye kikole ate omulimu omunene si kino omu gwatasobola kukola. Tuli basanyufu era twebaza Katikkiro okutuwawo omwagaanyo okujja okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe kubanga obuvunaanyizibwa bwaffe naye okutuwa omwagaanyo okubutuukiriza ewamu kikulu era tweyama titujja kwongera okujja embuga waayo n'omwezi ogujja ogw'11 ate nja kukulembera ab'eggombolola ya Mutuba 6 mukiise Mutuba 3 katwe zigenda okukulembera okujja wano era oleeta luwalo so tujja kusera amanya nze Mulindwa nakulusana meya wa divisioni era divisioni eyo yetwala embuga ya Buganda. News Uganda, Sekajjale mbuga enkulu Bulange Mengo.